أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إذ لا يبلغ وصف جلاله الواصفون ولا يدرك كنه عظمته المتفكرون ويقر بالعجز عن مبلغ قدرته المعتبرون وصفه وعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أحمده حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه وكلماته وملء أرضه وسماواته وزنة عرشه ورضاء نفسه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياله يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف واطمأن الخلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه جر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبى الله تبارك وتعالى نني نبيينزا نني ماتيندا تسيمي تمسبى الله أتسيكو بتبين كيف نابان تبفي لأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتوال زيوم تمسبى جل جلاله أو نيابر ودين ودي زبالما أمريدابا يني بزيبو بيابوي تمسبى متونزي الله afule Uganda fensi eyemirembe Allahumma amin. Abampuliriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa al-adabu al-islamiyya. Omusiraamu asaana kweyisa mu mpisa ki? Wallahi obusiraamu bwatuyigiriza empisa ku bintu byonna. Omusiraamu atalina mpisa aba ayonoona obusiraamu. Bangi basiiwudde obusiraamu naye ng'obusiraamu tebulina tabbu n'akatono, wabula olw'okuba abakola ebitategeereka basiraamu bagamba abasiraamu beebo. ky'obulaba omubaka yakirwanirira nnyo. Omubaka yalwana nnyo sallallahu alaihi wasallama era n'aleka ng'akiyigiriza basahaba kuba nti balabikira mu mpisa z'obusiraamu ezannamaddala. Abasiraamu senga baba balabikidde mu mpisa z'obusiraamu mwatta okukoola kwandize nga nnamba 2. Amakulu abantu bandibadde bayingira eddiini ya Allah naye ng'ensonga gye bawa bagamba tuyingidde eddiini eno kubanga tulaba abasiraamu nga mu butuufu be bafaanana ng'omuntu bw'ateekwa okufaanana. Kuba obusiraamu bwe butyo bwetulera butulera okubeera nga tufaanana ng'omuntu bw'ateekwa okufaanana. Naye olwaleero waliwo omuntu gw'olaba nga mu butuufu kyakoze n'ensolo gy'oga nteyina bwongo eyinza obutakikola. Ebyokulabirako biyitirivu ng'abantu abasuulawo abaana baabwe mbagaana obbalabirira. Tetuyina nsolo gye tumanyi wa illa ng'ensolo eyo eyina obuvunaanyizibwa ku mwana gwayo era ebulaga. Wallahi ebisolo ebiriibwa n'ebitaliibwa, otunuulira ekisolo engeri gye kifaayo okubeera nga kirabirira omwana waakyo tekimuta okujjako ng'omwana oyo amaze kwetengenerera. Bw'aba tannaba kulya kigenda ne kigira ne kiyigga. Bwe kiba kifunye kye kiyize n'olaba nga kijja nakyo. Allahu akbaru. Ogenda okulaba nga kisosooterera omwana gwakyo oba obwana bwakyo. Ebyo bye twogera buli omu abirengera bulungi. Abantu ayali abaddekaawo ng'aliraanye ekisolo kyonna. Sikakasa nti waliwo omuntu yali abaddaawo nga talina kisolo kyayinza kulabirako oba kinyonyi kyonna. Okkapa obwo bw'olaba
ne kaleeta ekyo ne kabukoowoola kalina engeri gye kabukuumamu ne kabuzza bubeera kola ki akamyu kamanyi n'obbuziika. Subhanallah, Allah yeetaaga kutya nnyo wallahi. N'ogamba ani yakawa amagezi akamyu kano kabeerenga keefudde mbu omuntu bw'aba alengera omuntu nti tewali kiriwo, kabubikka ne kabikka ettaka bwe kajja okuba keetaaga obbuyonsa nga kaziikula, bwe kamala nga kabuzzaayo. N'ebisolo ebirala ebifaananako bwe bityo. Naye olwaleero n'osanga omuntu nga obuvunaanyizibwa yabweggyako ku baana be. Abalala batuuka n'okuva mu nsi nga abaana bw'abamu tebabamanyi, abamu babalaba bukulu. N'ogamba nti abantu abamu ebisolo tebibasinga. Njagadde okulizoninga ku nsonga eyo, kuba oli ayinza okugamba nti owaayiriza. Nti owaayiriza abantu, teri muntu kisolo gwe kisinga. Mwebiri ebisolo ebibeera nga bisinga abantu. Tusaba Allah tutaase. Abampuliriza, omusomo gwaffe guno topiki gye twatandikako omulundi ogwaggwa, adabu taamul maa alhayawanat, ngeri ki gye tukolaganamu n'ebisolo. Eddiini yaffe ennungi. Ebisolo ebitayogera yabyogerera, kubanga bye tuwangaala nabyo ffe tubirunda, ffe tubisinkana wano n'ewali ebisolo obusiraamu bwabyogerera. Ng'ojja ommatiza mbu eddiini yaffe terina kye bayita demokrasi. Ddiini yaffe teriimu kufiirira, teriimu kulwanirira. Teddiini yaffe eryawo tefaayo. Ani yakulimba? Ekyo tebakikulimbanga. Eddiini yaffe yatuyigiriza ku bintu byonna biibi n'ebisolo, kuba munnaye tebyogera. Oba oli omuntu yandibadde afunga n'ekisolo olw'okuba tekyogera. Tekyogera naye birina obwongo, birina omyoyo, nga bw'olya birya, nga bw'onywa binywa, nga bw'otayagala kukosa. Ebisolo tebyetaaga bikosa, nebyo tebisanyuka. Nga bw'otayagala kukwatira ku mwana, n'ekisolo tekyetaaga kikwatira ku mwana. Waliwo abantu abakuza abaana ebyejo, omwana n'agenda aleeta akantu bakakkapa, kato bwe kati kakyayonka ku maama waako, n'aleeta ewaka naawe n'ojaganya maama. Gamba omwana azzeeyo kakkapa waakajje. Nga bw'otayagala kukwatira ku mwana, ekisolo tekyetaaga kikwatira ku mwana. Ebyokulabirako tugenda byongera tugenda kubanga tubiraba insha Allahu tabaraka wa taala. Tutabirabe mulundi guno ku nsonga gyenkonyeeko ey'obutajja ku kisolo kyonna mwana gwakyo oba ekinyonyi. Tujja kulaba obujulizi we buli insha Allah. Tunaaba tutuuseeko omulundi guno, tujja bulaba omulundi ogujja biiznillahi tabaraka wa taala. Abampuliriza, fa'iluni alquluba wal asma, munjazike ku mitima n'amatu. Twalaba omulundi ogwaggwa, amanyi omulundi ogwaggwa twalabako empisa zaali bbiri zokka, naye ng'empisa ey'okubiri yali it'amuha wa saqayuha idha ja'at wa atashat. It'amuha wa saqayha idha ja'at wa atashat. Ekisolo bwe kiba kyetaaza okulya n'okunywa, ng'olina obusobozi obukimalira obwetaavu obutokeerewa n'akatono, era totunuulira kisolo kyekyo, wabula beera nga munnange okimalira obuzibu obwo. Twalaba hadisi za mirundi ebiri, omusajja yanywesa embwa, ekyo kyokka Allah yamwebaza n'amusonyiwa. Ne tulaba hadisi endala, anna mura'atan baghiyan, omukyalo olulimi olutera kukozesebwa ku bamalaaya. Omanyi obwamalaaya kivuga bubi, era kyova olaba n'akiri akyegaana. N'ogamba omala oyita malaaya nti malaaya mukomayo, ayinza okubuuza oba alaaya ku jjajjaawo. Ekintu ekibi kiba kibi. Omuntu bw'aba akikola tayagala mutegeera, naye omuntu okutuuka okuba nti baamukazaako ekintu ng'ekyo, nti gundi kkondo, gundi malaaya, gundi kino, agazeeziza ago agabi, aba yayitawo. Kakigambibwa omukyalo oyo oba omukazi oyo yali muntu w'agazeeziza ago, yali nga kigambibwa ali malaaya. Naye ekimusonyiisa kyewuunyisa, ra'ati kaliban fi yawmin harin yatifu bi'ri, yatunuulira embwa, ng'embwa eri awo yeetolenja ennyonta kyegikola. Akasana kaali kangi. Bwe tuba twogera akasana,
waliwo abatasika lulimi lw'akasana akannamaddala ne babeera nga bakasikira waffe. Akasana k'ewaffe biwero, kale kababula nti kakkubyeko naye budda mu kisiikirize kyonna oba tokyakawulira, kya nnyumba, kya lubalaza, kya muti. Naye kati kino kye twogerako kibuuza bali Buwarabu nti owange kye bayita sama kye kyayinza okunnyonnyola, era nga sama bye biseera bye tulimu. Obutuufu akasana kakookya, si kikulu okuba nti enjuba ekubye oba ebire bigibisse, wabula ekikulu kya byonna kuba nti muli mu sama, tebiriiko kutuuya na misana na kiro na kumakya, bwe kayitirira embeera zonna zikusobera. Tusaba Allahu tabaraka wa taala abeere nga atugondeza embeera ze tutaakuliramu. Naam, obunyogovu buba bunyogovu, ne sama nayo ebeera sama. Kale nno tuba twogera kuba nti kaali kasana nga kaaka, kitegeeza kaali kasana ebyannamaddala. Munnange omukazi ono n'atunuulira embwa n'emusobera, kad adla lisanahu min al-atish, nga olulimi lwonna lusooseeyo olw'ennyonta. Newakubadde embwa lubeerera eweekeera, naye nga bwe kiba nga kuweekeera kimanyikiddwa, naye kino kyali kya nnyonta nga olulimi lusoose. Omukazi ono omwononefu n'atitenkanya n'anywesa embwa amazzi, fagufira laha, n'asonyiyibwa olw'ekyo. N'ogamba nti subhanallah, munnange nno omwononefu ayinza okubaamu ekirungi. Ate oyinza okusanga alabikira mu butali bwononefu nga mwattu ate ali mwagaza agabi oba alina ogutimatima, ate n'osanga omwononefu n'avaamu ekikwewuunyisa. Kati yuuyo omwononefu weebuuza kyava ekirumirwa embwa yakirina, n'asonyiyibwa olw'ekyo. Kaakati empisa gye twawunzika omulundi ogwaggwa yali nnamba 2 ku mpisa zetusaana okweyisaamu ku bisolo. Tusenvule tugende ku nnamba 3. Tugambye obusiraamu bwayogerera ebisolo era nga kye tuliko kye kimu okisanze ekisolo ekyo oba okirunda oba mu mbeera yonna. Newakubadde waliwo ebyobutemu, ebyo byo munna omuntu tasobola kukolegana nabyo, era mulimu ebittibwa ng'emmese, ebisota n'ebifaanana. Naye kati tusinga nnyo okusimba essira ku bisolo bye tumanyi bituwangaala nabyo, kuba waliwo ebisolo ebimu nga tebiwangaala n'abantu, era nga kabwanango alengedde munne ku 2 misinde, ate waliwo ebirala nga byo omuntu bw'akirengera ye yadduka, kyo tekidduka. Ne wabaawo ebirala kasita beekubako amaaso bwe bati nga bonna badduka, buli omu atya munne. Ne wabaawo munnaye bye tuwangaala nabyo era nga tubirinamu emigaso nga bwe twannyonnyola nga tutandika omusomo guno. Mulimu ebyebagalwa, mulimu ebikamwamu amata, mulimu biki, ebyo byonna byonna Allah yabikolera omuntu, naye omuntu tasiima. Abampuliriza, empisa namba 3, adamu idhaiha wa ta'dhibiha. Tonyiiza kisolo era tokibonereza. Tugambye senga obusiraamu sebwatulaga kyakukola ku bisolo, oba oli omuntu yandigambye ate kino ekitayogera kinaakola ki? Ng'era abamu bwe batera okukola kyobola ebisolo ebimu naye bikola revenge nga kwerwanako, bitegeera tolowooza mbu tebiina magezi, era ekiraga nti bitegeera. Lowooza mujjukira obulwadde bwe bwajja edda bwe baayitanga eddalu ly'ente. Kiba kitegeeza nti bwe yali tennagwa ddalu yali etegeera. Kati oyinza okuddaawo n'ogitologomya, naye munnange lumu eyinza okukolako revenge ne weekanga nga n'obulamu bwo bugenze. Era nawulira mu bisolo ebirina embeera ezo eŋŋamiya mweri, eyinza okussa akasiiso n'ogijooga ebbanga, naye munnange lwekkwatako okitegeera. Era twagamba ebisolo bino bimanyi abyagala. Subhanallah, Mungu muyinza. Kuba gwe weebuuza abo ababirabirira mu national parks bakola batya? Ababirabirira mu zoo.
kuba bantu ng'abalala, naye ayingira atya we kiri n'akiwa ekyokulya. Enga esemberekeka, empologoma esemberekeka, naye n'osanga oli ng'ali awo akisiisiriza, teri kanyego. Kyokka ate ng'omulala okisemberera kimusaanyaawo. Nawulira ko bimu ebikolebwa kubeera nti omuntu akwana ekisolo ekyo kibe nga kimumanya nti mukwano gwakyo. Asooka ne bakirumya enjala, ekiruma nnyo enjala neeruma ekisolo ekyo, naddala ku bisolo ebikambwe ebyo twogerako kati. Kaakati oli najja n'aleeta ekyokulya, emutunuulira bweti oba kimutunuulira ekisolo ekyo, nabwe kityo omulundi omulala, emirundi nga giigyo, nga kiraba buli enjalo eba ekiruma aleeta ekyokulya yo. Omukwano gw'ensolo ku bantu gulinga gw'abaana bato. Gwa kubaako kyakulya ky'okiwa. Bw'oba ng'okiriisa oli mukwano gwakyo, bw'oba tokiriisa kikwagaleko kyo. Tewali. Be baana abato bakwana nnyo gw'amanya nti ono buli lw'omusinkana ansanyusa, akwata mu nsawo, abaako kyampa. Kati n'ebisolo bwe bityo bifaanana, era ng'oyagala kibe mukwano gwakyo, beera nga okiwaako kyo. Ebimu mwattu birina n'engeri gye byagala okulagamu nti bisasula ebisolo ebyo by'olaba. Era bwe kiraba omuntu anyiiza mukwano gwakyo, okiraba nga kyagala kumulwanirira. Mulimu ebyaddala nno ebirwanirira, nga mwe muli embwa ng'ezo. Embwa ng'ogikwatidde ku mukwano gwayo omuntu mukomayo, era ogenda okulaba ng'etabuse evudde mu mbeera. Ebimu toyinza nabbisanga mu bantu olwaleero. Sanga omuntu gw'ayita mukwano gwe nga bamulumbaganya, ali awo atunula butunuzi, naye ng'ate asobola omulwanirira. Abampuliriza, tuli ku mpisa Zetusanye Okweyisaamu ku bisolo. Ebisolo obusiraamu bwabyogerera, tukiddamu. Tugambye tokkirizibwa kinyiiza, tokkirizibwa kukibonereza. Totirigomya ebisolo n'akatono. Tugambye bitegeera, bimanyi mikwano gyabyo, bikwana kubeera nga obiwa ekyokulya. Ate bw'oba oyagala kuba mulabi waabyo, kubiyigganya nabbitirigomya, bibitegeera bulungi nnyo. Naam. Kaakati ekyo nno sawa kana hadha at-ta'dhib bid-darb aw at-tajwi' aw bitahmiliha ma la tutiq. Amakulu ageekwese ku mutwe ogwo twogeddeko, bisa namba 3. Okuba ekisolo, amakulu okukibonereza, muyingiramu kikuba, ne muyingiramu kirumisa enjala, ne muyingiramu okukitikka bye kitasobola. Ku bisolo ebyetikka ng'embalaasi, ng'eŋŋamiya, ng'ennyumbu, nga endogoyi. Falmuslim sahibu qalbi rahim, omusiraamu amanyikiddwa mpozi ng'akyegaanye bwegaanyi ti omutima gwe guba musaasize. La yu'dhi shay'an abada. Musiraamu tanyiiza, takoma butanyiiza bantu banne, wabula takkirizibwa kuba nti anyiiza ekintu kyonna. Omusiraamu wannamaddala. Naam. Obujulizi buubuno wansi wano. Abdullahi buva an Abdullahi agamba anna rasula sallallahu alaihi wasallam qaala, mazima omubaka wa Allah yagamba nti udhibat almar'at, waliwo omukyala eyabonerezebwa, fi hirratin, ekyamubonereza omukyala ono teyali nsonga nti nnene nnyo, oba kyali kisolo ku bisolo ebinene naka, wabula kaali kakkapa. Bukkapa obwo tuteekwa obugenderera nnyo, kuba bwe bumu ku busolo obuwangaala n'abantu lubeerera. Abamu babwagala nnyo ne batuuka n'obusuza mu buliri, ne batuuka obbulera mu ntebe, buli mwega buwangaala nnyo n'abantu. Era lumu kaali kayitawo ng'omubaka ali ne basahaba, n'abagamba nti hadhihi min at-tawaafina alaykum wat-tawaafaat. Nga tulabo eyo kapi gye mwetoloola nabwo, ne budde eno ne mudde eno, muyisiŋŋanya.
kale no bw'oba okalera oteekwa okufaayo ennyo. Oteekwa okufaayo ennyo ku ndya yaako, ku mbeera zaako zonna, kubanga munnange okkanyiiza kiridde enja. Ate bw'obanga wafumbye bubi ne kagenda gye baafumbye obulungi, togufuula musango. Waliwo abatabuka n'atabukira n'ebisolo, n'akakuba empi n'agasaggaana okulya ku mirirwano. Wafumbye ebinyeebwa, ate waliwo eyafumbye ennyama agenda kukakasukira eggomba. Tolufuula lutalo. Bino nno tubyogera, omuntu ayinza okugamba ddala gyebiri. Naam. Omubaka yagamba omukyala yabonerezebwa fi hirratin ng'ensonga yakakkapa. Sajanataha hatta maatat, yakasiba yakaggalira paka lwe kaafa. Fadakhalat fiha an-nar, paka yagamba omukyala yayingira omuliro ng'ekimuyingisiza omuliro nsonga eyo. La hiya at'amatiha wa saqatiha, teyakaliisa n'okkanywesa teyakanywesa. Idh habasatiha wala hiya tarakatiha ta'kulu min khashish al-ard, yakaggalira n'akasiba n'alema okkata. Bw'oba nga tewali kyakulya oba kali bayina gyala, yandibadde akata ne kagenda kalya mu muddo gwa Allah bwe guli mu duniya. Ebisolo ebyo bikwewuunyisa, kapa eyo temala galya muddo, naye bwe binyiinyintira egulya. Nga bw'olaba ffe bwe tulina kye bayita ekikomando mu bantu, mbeera eyinza okukaluba n'olya ekitu kitali kyangu kyakuba nti wandikiridde. N'ebisolo bifaanana, kibeera nga kiraba embeera ebizzeemu, kisobola okulya ekintu kyonna. Kapa kasobola okulya omuddo. Ebiguba nga munnange gwe guliwo enjala ekaluma, ekyokulya tekikola tekiriiwo. Empisa nkulu eyo ndowooza mugiwulidde, tugigatte ku bbiri ezasooka. Kati tugenda ate tulabe empisa namba 4, eyo gye tumaze namba 3. Namba 4, alla tuhammiluha fawqa taqatiha, totikka ekisolo bye kitasobola. Eno embeera edda nnyo eno ddala ku Bawarabu bano, kuba bye basinga okuba n'ensolo zino: embalaasi, eŋŋamiya, ennyumbu, endogoyi. Bazitikka ne bazikozesa, zibayamba ku mirimu miyitirivu nga mwe muli n'ozeebagala. Fa inna dhalika alhayawaani lahu taqatun la yatahammal akthar minha. Ensolo munnaye naye n'obusobozi, si kirungi gitikka kubeera nti eyita okugamba yeetikka okuyitawo ku busobozi bwayo. Fala yambagi an nuhammilahu fawqa taqati, tekitugwanira ddala n'akatono okubeera nti tugitikka ekisukka ku busobozi bwayo. Tugambye basahaba, omubaka yabalirira ku mpisa. Omar radiyallahu anhu bwe yali agenda kuva e Madina ogenda okubeera nti afuna ebisumuzo bya Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Olugendo bwe yali alutambula, yalina omuddu we naye yalugabanya. Yeebagala ekitundu, n'omulezi ne yeebagala ekitundu, n'ensolo n'ebeera ng'etambula ekitundu yokka nga teri agyebagadde. Efune raha, ewumulemu naye efune ku mirembe. Ekyo nno osanga ayinza okukirowoolerezaako, osanga ekyo nno bw'osanga akirowoolerezaako bubeera bukkiriza, kuba si kyangu n'akatono. Osanga mu nsi zino oli kahimaaru ke kamuyamba, akatissa ebintu biyitirivu, kanuubuse bwakuba kaguguba n'akuba n'avumana. Allah tutaasi wallahi. Eddiini yaffe ennungi. Ani yandiyogeredde ebisolo bino? Ani yandibadde asobola okubeera nti alaga nti ebisolo bino biringa ffe mu kulumwa ne mu kusanyuka ne mumbe, subhanallah, ne mu kulya ne mu kunywa? Hadisi yino ono eggumiza ensonga gye tuliko, eva ku Sahal ibni Hanzaliya qaala, agamba Sahal mutawani wa Hanzaliya nti marra rasulu sallallahu alaihi wasallam biba'irin qad lahika dhahrahu bibatnihi. Omubaka yayita lumu ku ndogoyi, ku ŋŋamiya, ng'olw'obuzibu bw'eri mbambi olubuto lwenyize ku mugongo. Omanyi omuntu amaze ebbanga nga talya, omuntu oyo olubuto ne lukka ne lwekwata ku mugongo. Eŋŋamiya bwe yali efaanana. Omubaka tekyamuyisa bulungi n'akatono. Faqaala ittaqullah,
omubaka n'agamba mutya Allah. Mpozi hadisi eri gye tugambye omukyala yayingira omuliro wa kakapa, hadisi eri mu Bukhari ne Muslim. Naam, kakati eno gye tuliko yayogerwa Abu Dawuda ne Ahmad. Sheikh Albani yagamba hadisi ntuufu. Omubaka yayita ku ngamiya nga olubuto lwekutte ku mugongo, n'agamba ittaqullah fi hadhihi albahaim almu'jama. Omubaka n'agamba mutya Allah ku nsolo zino, farkabuha saliha, muzeebagale nga zirabika bulungi nga nnungi. Amakulu nsolo bw'oba ogiriisa bulungi, bw'obeera oginywesa, bw'obeera ogirabirira bulungi mu mbeera zonna, kirungi n'ogyebagala ng'erabika bulungi, nga si gyebagalira mu buzibu, okibonyaabonya ate ogyebagala ekkolera bino n'ebiri. Bw'eba eri Omubaka n'agamba wakuluha saliha, era bwe kuba kugirya ogirye ng'ensolo ki nungi. Ensolo munnange ewangaalira kugibonyaabonya n'ennyama ebonaabona. Ekintu ekituuka ku nsolo kikosa butereevu ennyama y'ensolo eyo. Ensonga lwaki Obusiraamu butugamba bwe tuba tusala udhiya okwegendereza, obutasala nsolo ya ttulu, obutasala nsolo nkonzibu, obutasala nsolo eriko obumogo, ebyo byonna byonna munnange bikosa ennyama yennyini. Kale Omubaka yagamba ensolo ezeebagalwa muzeebagale nga namu bulungi, ate ensolo eziriibwa muzirye nga namu bulungi, nga zirabika bulungi. Eyo y'empisa namba 4. Empisa namba 5, adamu la'ani dawab, obutakolimira nsolo. Waliwo abantu abalina effujjo, n'omusanga n'ogamba oba alina gwakolimira muntu ate nga naye takkirizibwa omukolimira, naye nga nsolo gyakolimira. Eyinza okuba omuliiridde akantu ke, eyinza okuba erina kyemukoze mwattu, n'osanga olutala alugguddewo, wakali kino waagire kiri wakafa olumbewa. Nsolo gy'okolimira munnange tegenda kuddamu, tokkirizibwa kubeera nti okolimira ensolo. Nga omuntu bw'ayinza okugamba Allahu yal'anak, Allah akolimire, oba ogamba nti alayki la'natullah, babeerako ekikolimiro kya Allah, bw'atyo nno ng'agamba ensolo. Fa inna hadha la yajuzu abadan, ekyo tekikkirizibwa lubeerera. Obujulizi buva ku Umran bun Husayn radiyallahu anhu. Umran mutabani wa Husayn agamba bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, lumu Omubaka yali musimu ku ngendo ze, wa mra'atun min al-ansari ala naqatin, waliwo omukyala yali ku nsolo, fadhajarat fala'anatha, ensolo bwe yagugubamu eti omukyala n'agikolimira. Fasami'a dhalika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Omubaka n'awulira omukyala oyo ng'akolimira ensolo, faqaala, n'amugamba khudhu ma alayha wada'uha fa innaha mal'una, yamugamba kwata ensolo gijjeeko ebintu byo ogireke kuba emaze okufuuka enkolimire. Omurani agamba fakaanni araha al'ana tamshi fi nnas ma ya'rudu laha ahad, kama ndeba ensolo ng'etambula mu bantu bwe naye teri agambako, teri ayinza ganjigula oba subhanallah, ebintu olabanga ebyokusaaga naye nga byaddala. Hadisi eyo eri mu Muslim. Mukkirize tuwunzike n'empisa eno namba 6, irahatuha inda dhabiha au qatli, okubeera nti ensolo ogenda ogisala, beera nga togibonereza, giyise bulungi, ate n'ebittibwa bw'oba wakitta kitte bulungi. Mulimu ebinyiiza twagambye oba tugambye ku mmese. Emmese eri emu ku bintu ebinyiiza, naye ne waakubadde bw'ekito bwe kiri, munnange bw'oba ogitta gitte bulungi. Waliwo abamu bazookya mafuta n'agikoleeza olw'okuba yamuliiridde ekitogi ky'essaati, olw'okuba yamulumidde gundi ensawo y'empale, okirudde bintu ekika ekyo. Zo zinyiiza emmese obutuufu bw'ensonga, naye bw'oba gitte bulungi.
na buli kyonna oba musota nagwo togukumako omuliro. Buli kintu kyonna ekinyiiza nga kya bulabe mu bintu ebittibwa bwe kuba kittibwa bulungi. Kati n'ebintu ebisalibwa bisalwa bulungi. Waliwo abantu abalina effujjo, bw'amanya nti embuzi agenda gisala leero ekawungeezi n'agisiriba okuva ku makya n'agimma ebyokulya n'ebyokunywa. Oli mubi nnyo. Sigamba mu abampuliriza ngamba asobola okukola ekyo, aba mubi nnyo. Okubeera nti ensolo olw'okuba agenda gisala agibonereze. Waliwo abalala bw'aba agenda okusala enkoko n'amala ogikongola zeeno oluvannyuma n'alyoka agisala, tekikkirizibwa. Waliwo abalala akwata oguso nga munnange n'obwogi tekuli n'abanga atuga obutuzi. Allah atutaase. Ebyo byonna si bya mu ddiini yaffe. Mujja tulaba obujulizi buno biiznillahi tabaraka wa taala, tusobole okuwunzika okusinziira ku ddakiika z'omusomo gwaffe. Faqad qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, yagamba omubaka wa Allah, alladhi la yantiqu anil hawa, oyo atayogera byanjanjwa. Omubaka tayogera byanjanjwa, tayogera bicupule, tayogera bitaliiyo. As-sadiqu al-amin, omwogezi w'amazima ate nga mwesigwa. Yagamba atya? Yagamba inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Yagamba Allah buli kintu kyonna yakiwandiikako kiyisa obulungi. N'agamba nti fa idha qataltum fa ahsinu al-qatla aw al-qitla, bwe mubeeranga kittibwa ekintu ekyo oba ekisolo ekyo nga kya bulabe, emukitte bulungi. Wa idha dhabahtum fa ahsinu adh-dhabha, bwe kubanga kusala bisolo ebisalibwa mulongoosa okusala. Ebimu kulongoosa okusala, waliyuhidda ahadukum shafrata, wagala ekiso kibenga bw'okiteeka ku ddookooli kiyitako buyisa omulundi gumu bwe kiti. Inaam. Olwaki ekyo? Olwaki? Olw'ensonga nti faliyurih dhabihatahu, omuntu abeerenga awadde ekisolo emirembe takibonyaabonyeza, abeerenga akisalidde mu nsala ey'obusiraamu, eyo eyannamaddala. Abampuliriza mukkirize tukome wano. Omulundi ogujja biiznillahi tabaraka wa taala tujja kweyongera okunnyonnyoka ku mpisa ze tusaana okweyisaamu eri ebisolo. Saba Allah atugase ne betuwulidde. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وجننا بفضلك عمن سواك واحذر عنا عذاك. اللهم اجعل أوغندا بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.